America. Okay, nkwaniza ina josizira kubanga ate otulaba BBS Fine ebyo kya ku weekend 2-3 seyimo official subscribing ogenenga masu ya gatotambula naffe nga we mbagamba ntero kubanga noonya emboozi noonya abantu gene masu ya gatuwaya mu kimu 2-3 kati kyo bokola subscribing akumukuna da patobera online oberenga ate olaba emboozi yonna mu bujjuvu bwayo ndi ku kitonsa abo group dwaliro bijjanja bisa butonde siwe chito dagali ya butonde nine koja kitonza tugenda kunyumya emboozi nyingi ne koja soboze kubakulaba nesimira okubeera nga ndi wano naawe Saimo nemwe bali kubeera nga mugiye kuumira ko nga bagambye nti gezaako okunoonya YouTube channel ye olabe ebiki ebyokya kubanga buli lwolaba ebintu ebinyuma nawe wennyini by the way omuntu yakola social media zino Facebook WhatsApp yayongera ku bwongo bw'abantu tumulaba aida ina stress kasitala bakantu akamusanyusa Adam Lai ekyo nakyo ddagala by the way koja mbadde wano naye ndaye abantu amasimu bagakuba omanyina abantu bagenda watali muntu atakola kituufu kyayika omukono ogulina oguwonya agwo gwampe bajjajjange kitonsa kitonsa tekitandikira kuggwe tekitandikira ku nsi kirimu ebintu binene nnyo kyokolaba ddene nnyo okunsinga kitegeeza nawe singa okita ojja kikwata wabaawo gwenzibudde naye singa nkikwata nenkifa nakyo nga sibudde oba kikakatako okufunayo kwoggula ekufuna omwana omulenzi mutuume kitonsa wembadde wana amasimu genfuna omanye oba towulidde waliwo kibayita okulumika kojja abantu amaanyi g'ekisajja nga buzibu ate nno bo bewayiriza Saimo batya abasajja balina amaanyi g'ekisajja era muli olabaawo teririiwo tekuli maanyi ga kisajja tewali amaanyi ga kisajja naye lwaki buli omu afuna okulaba nga awaki awulira nga tawera ekyo kirwadde bayirawo abantu bakyetuuma oba tukiyite nti kibali ku bwongo bali addicted n'ekigambo maanyi ga kisajja bw'otunuulira abaana ab'obulenzi 80% oba kiri 98% abaana ab'obulenzi abo bonna basituka bonna bagalina ng'emaanyi g'ekisajja nga naye ebibuuka erikwata oyo naye amatsemo tosituka kambuuze amaanyi g'ekisajja kyeki waliwo omwana ajja okugamba nti nze bwe ndabako nga amaanyi g'ekisajja kitwandiyise nga election ekeza buli musajja wobanga olina omusajja wenna ng'osituka ova wansi olina amaanyi g'ekisajja kiki kye tutalina kuwangaala mu kisaawe nakusobola kuddama lwaki abawangaala bawangaala n'abatawangaala tebawangaala ebiseera ebisinga nga bolaba nti emibiri gyanjawulo kati essaawa eno Saimo nnyinza obba nkusingira ddala emyaka naye ate omuntu bwatutunuulira ayinza ogantu kakitonsa ye muvubuka kiva ku ngeri muntu gye yakulamu nekyaye kati tutunuliramu nekyaye omututunuuliramukko kye tuyita testosterone yes bwetudda mu mbavu z'abasajja mulimu ekyo kyetuyita testosterone bwetudda mu mbavu z'abasajja nti testosterone zino kirungo kibeera mu musajja kimumakinga okubeera ow'embavu kiteekeddwa okubeera nga kiri ekitono ennyo nga kisse kitera kubeera mu 85% naye osanga omusajja nga webakipima kiri mu 50-40 n'abateni gye bali kuba kati wetugambye nti n'abateni gye bali bwe kisanga omusajja nga ye bw'asituka osobola omunyiganyiga naye nga ye agamba asituse naye ngaosobola omunyiganyiga bwotyo kati abo baba mu 10 oba 5% kitegeeza oyo aba yeetaaga okuddamu okubusitinga ekirungo ekyo ne kirinnya kati bano abasajja b'osanga n'akugamba nti kojja omuliro ngulina naye ate nva mangu mukazannyo saatera ne bwemba nkavuddemu nsobola okudda naye era nkozesa obudde butono waliwo ne bannaffe ng'ebisambi babifuukira obulwadde weebale nnyo nga bw'asanga omukyala nga bulungi nnyo ebisambi byekwebiisagavu wakawamulekaawo n'amulaga kyalina waawo era waliwo abami abamu ng'akugamba nti nze siwuliranga ku bbugumu lya mukyala nga ye Eva afuna eyo gye tuyita premature ejaculation akali gyatudde wali kiki ekikakkanya testosterone w'omuntu nakkakkanira ddala ebintu bingi
Salimo abavubuka b'ennaku zino simanyi banaawe osaba obusappe nayoga nti mpeereza akasapo olina olwoluwuliddeko waliwo akasapo olina kuga nti nakalofulendi wange ali bweru nze ndi wano ngenda mu kinaabiro weeyambule neekolera obusolosolo mpeereza ebifaananyi ebyo kakati webabimuweereza kati bujokoma okulaba ebifaananyi ebyo obeera addicted n'ekifaananyi kiri kojja abasajja nga bala nze omukwano gwange omuntu osaba omuntu gwola w'obuvunanyizibwa ng'alina bulumubi mu gundi ezo anti kyekireese abasajja okwonooneka nakuga nti bintu ebimu ebyonoonya amakesi mu mweri ngolowooza egwonoona etya ate alina smartphone abulisiivinga Saimo. Kati abasajja bonna omusanga aliokukubusappe yetegereza azuminga bajja munda bazamu nkwetanya okwesuulimirwa obutambi bali ku butambi kati obwo obutambi gyokoma okubulaba mindset yekyuka nobeera addicted n'ebifaananyi ebyo kati omala okubeera addicted n'ebifaananyi ebyo ekivaamu kiri eki kimu kubeera nga ekyo ekirungo kikka oluusi ne masturbation awe nja tugende nina mikwano gyange bangobera nnyo abe Oman abe Dubai because babeera bamala okukola emirimu gyabwe ekyo kye balina kyokka tukiko okubeerako yessimu ali Kampala yaleka mukyala we ayagala kubeera mwesigo eri omukyala ne time etuuka obutonde ne bukola ki ne bubanja n'afuna akavidiyo ke n'asooka yeekwabula 1-2-3 ono mwana yanyumiza balina n'ebiddole eyo ekidole kifaanana ddala omukazi n'akola emirimu gye akuuma mukwano gwa mukyala we mbadde manyi nti nno embo akaboozi kunyumya kutuuka ku ntikko omusajja abe affection effect evaawe kaakati wekimukoseza weewano nti Mukama Katonda bwe yali yatonda abantu alina ebbugumu ery'ekipimo lyeyateeka mu mukyala ebbugumu eryo lyerikamula omusajja n'abanga bw'aba atuuse ku ntikko omusuwa guli ne gukala kati ojja kungamba nti oli mukawewowe wano kafuwa oluusi ofunye ebbugumu eriyitirivu kuba tetumanyi ebbugumu liri wali Mshegeera kati buli lwogira nobeera nti nokozesezza ekintu ekitali kitateekeddwa kukozesebwa kitegeeza ogenda funa ebbugumu eringi oba eritamala kati omusuwa gujja sigazaamu spams ezo nga tezifuluma buli spams ezo lwe zitafuluma ne zituula ku zinnazo bala basajja n'omusanga buli kadde asituukirira naye nga taafuna ejaculation aba afulumya spams ziri enkadde ezaava edda ku mugongo akasuwa kali akasupamu katuuka okuba nga tekakyalina we kateeka golowooza otuuse kumba otuuse bikadde kyova olaba omuntu akozesezza enkola eyo eya masturbation oba omuntu afunye ekizibu ekifaanana bwe kityo asobola okuteekebwa obudde buwanvu nayoza nti oba ye mugumba nga tazaala ng'abaana ba girlfriend aba yakava ku girlfriend ono agenza ekewo omulala n'afuna girlfriend olubuto neyeebusanaga kikino kintu kitegeeza spams z'olina nkadde olwedde ziri wasted kojja kambuuzi bwana ekintu kino kikisinga okwoluna abantu omusajja omutuufu rawundi esooka yandigenze rawundi mmeka omusajja omutuufu yandigenze dakiika mmeka zibeera 15 abaana balina agamba nti dakiika zange ezo mmeka nina dakiika zange 2 naye wenkukwatako kati oyo si musajja oyo aba si musajja omusajja omutuufu first round era kwakutwa eddakiika 15 kale ekyenyo kiba kigenze 2 komaawo then second round ate olina okulirakisinga wakati w'eddakiika 7 ku 5 nga owummudde ng'olirakisinze ate mu mbeera ey'okulirakisinga olina okubeera nga era still omubiri ne system eri sexually active etya nti ebiseera ebisinga omanyisa alina ekituleetera ogenda luutu emu mulimu ne spams buli lwobeera ne low spam production ekimekinga omusajja okusituka ziba nkwaso ezo spams ezo singa ziba tezirimu mu kasuwa ako buli lwekajjula kaba kaagala okukayiwa buli lwekajjula kaba kaagala okukayiwa kati bwe kigaana okukayiwa bwe kaba tekalimu bye kayiwa omusajja tajja kusituka yakati kambuuze wali oli yeyeewaano naye avuka babeera ye yakumbuuzi za ludo nagamba nze nina eyange ejo dakiika gangaako zikuzaako omukono dakiika zangaako
asatu sikirizaako omukono ate oyo aba yabaaki kati oyo ebiseera ebisinga era kiva ku spams ziba ntono ku mugongo bwe zirwawo okuwera mu kasuwa okuyiika lyebbanga lyajja okumala naye abeera tafiiringa nti ndina mukyala n'omukyalo ono aba tawulira nti ndina mwami ku bitonde by'omusajja kuliko obusuwa obutonotono singa spams ziba nga teziri mu busuwa bwe tebujja kiba kibiribiri ezo tuziyita seminous tubes singa ziba nga teziriiko kitegeeza oba na kibiribiri omukyala otakufiiringa nti ndina mukyala ndina mwami kino ezo ze tuyita seminous tubes nti n'omukyala abirina mu butonde bwe nti omukyala singa abeera nga ali thimoth mu butonde bwe kitegeeza waliwo ekizibu atekwa kubeera laafu nti bwe mba ngenda nina byenkoonako singa omusanga nga ali smooth nga olina obba n'ebijinji ebijinji okyogeddeyo nti bwe mba ngenda nawe nsooka okwekoonako nenneekoonako ate abakyala b'edda baagabanga ebyalo agabanga nnyo banyumizaako emboozi omukyala abeeranga mu kinaabiro olaba mukyala akukanyakula mu kinaabiro kumbe emabega w'ekinaabiro waliyo omusunguzi asumba abakyala b'edda baagabanga nnyo ebyalo sayima omanyi lwaki nti yabeeranga nga yeekakasa kyagabira omwami nti omwami bw'ava wano enamboole ajja kujja ekireka paka nakawa kati ebitwende ebyo byabangawo ku mukyala era twati abakyala twaba enkalejinganga nnyo okukola exercise tugiyita kengere exercise kengere yeeriwa exercise eno nti omukyala oteekwa okumiima nga bwota bwogenda mu kinaabiro katugeze omukyala wasuze weebase susu onaakuluma susu bw'aba akuluma osobola ogenda mu kinaabiro n'ofuka katugeze n'ebikopo 3 n'ofukako ekikopo kimu n'okisiba n'osirika niwaitawo eddakiika 5 n'oddayo n'okisone kati gamba abakyala olaba ne bamuvudde mu takisi oluusi twatambulidde mu takisi mugenze mu kuziika olinaga nti bannanga awo tebafukaawo abasituka okugenda ofuka wala balabaga nti taata tusaaolugifuluma abakyala aba takyasobola kusiba